kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction, okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Banji ku bannayuganda abafiiriddwa abantu baabwe olw'akasasiro yayiikidde ebyalo ekiteezi bakyakaaba ng'abantu baabwe tebalabikako. We tutuukidde ekiteezi nga n'okutuusa olwaleero abakola ogw'okuyigga emirambo bakyagenda mu maaso, kyokka nga n'abantu abamu bagamba nti abaabwe tebannakubwako kya mu lubaale era nga baagala gavumenti eyongeremu amaanyi mu kunoonya emirambo. Leesa abaana abasatu abadduka okuddayo ataasa babiri abasigaddeyo mu kwagala okufuluma bw'ati ku mulyango kwennyini ekintu kyamubuutikidde ennyumba n'emugwira ne kasasiro n'amubuutikira ku nnyumba. Abaana abasigaddeyo bali basatu naye era nga nabo tebalina buyambi, beetaagisibwa nabo okuyambibwa. Naye nga nze amannya agange bampita Nabukenya Robina Nassande naye nga bye tubadde tusaba gavumenti. Nze kyasinze n'okunneewuunyisa bw'olaba kalina tosaana kumanya nti wantu wabaddewo kalina. Ekitaka kyabuutikidde kyabadde kingi nnyo nnyo naye buno bulagajjavu bwa KCCA. Zo emmotoka za poliisi n'ambulensi ezisomba emirambo ne gye buli eno zikyetooloola, kyokka nga ne ku ggwanika emulago be tusanzeeyo balaajanye nga bagamba nti emirambo gy'abantu baabwe tebannagibawa. Ekintu kyatuguddeko tubadde tusaba tudduukirira maama Fiina yonna gy'oli nfukamidde ku maviivi gange abiri. Mbadde nsaba otudduukirire nga bw'odduukirira abalala mu bulungi ne mu bubi maama Fiina nkukowoola. Tusigadde ku zero. Omwana waffe yafudde, abaana be baafudde, ate abaana abo tebalina taata waabwe ne taata waabwe yafa. Mwana omu yafudde nga yabadde n'omwana we omu gwe yafudde naye mu nnyumba omwo yamubutukidde afudde naye. Kyokka obituukidde olwaleero ngayo gavumenti yavuddeyo dda buli yafiiriddwa omuntu n'emu obukadde bw'ensimbi 5 bumuyambeko mu nteekateeka z'okuziika abantu abaafudde. Poliisi ekakasizza nti emirambo egisoba 20 gye gyakaggyibwayo mu kasasiro era nga n'eddimu ery'okuwenja emirambo emirala likyagenda mu maaso.